Nasolo nkulamusizza nkwebaza byonna byokola ng'oyita ku platform yo okusobola okubaako emize egimu gye tugoba mu ggwanga tulwana wamu. Nayegadde okutuukirira ku lw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyegattiramu abasumba n'ebitongole ebiri mu ku recruiting abaana mu bisiyaga, abasumba bali abaana ebisiyaga. So nkoze video eno as part of disclaimer nti video zogenda okuteekayo ku website yo si views zo oba si birowoozo byo wabula birowoozo byange nze yakutuusizzaako obubako. Amanya nze Mukisa Elisha, abangi bamumanyi kubanga balabeko bu video bwange nga butambula. So nkusaba otekeyo video eyo ku platform yo tusobole okukwatiza wamu okumalawo omuze guno mu ggwanga lyaffe, naddala ababeekweka mu chaachi n'ebyo ebitongole ebyekweka mu kulwanira eddembe ly'obuntu naye ng'ate mu ddembe ly'obuntu mu kwonoona kwe batudde. Nkwebaza Omumbejja Nasolo, weebali nnyo. Butereevu kansuubire nti no mwasiibye bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Yes, kansuubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mmwe abayita mu bizibu ebyenjawulo mbasaasirako, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozi amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssemyoyo gy'abagenzi. Katonda agy'omuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Butereevu akatambi ako akasoose nga wokawulidde, omukulu oyo ayitibwa Mukisa Elisha. Era ng'abangi muzze mulaba mu interviews ez'enjawulo. Omukulu oyo Saimo official yamukolako ate interview era bw'atyo n'annyonnyola olugendo lwe, engeri gye yayingiramu ebisiyaga n'engeri ate munange gye yabivaamu. Ng'era essaawa eno y'omu kati munnange kubagezaako kubeera ng'ate balwanyisa ensonga eno ey'ebisiyaga. Kati nno munaye tumwebaza olw'ekyo, wabula nabadde ndi awo omukulu ono n'antuukirira era n'abaako obutambi obw'enjawulo bwampeereza mu inbox era bwe ngenda okubeera ng'ate nawe mukwano gwange mbukugabanyirizaako awo. Sigenda kubeerako bingi bye njogera ku nsonga zino olw'ensonga nti mukwano gwange nze sizirinaako bukakafu era buli kimu ky'ogenda okubeera ng'ate olaba era ky'owulira birowoozo bya mukulu ono. Obutambi bwonna ye yabumpeereza ng'abaana abo munnange balaajana pasito omu, engeri munnange gye yabakozesaamu ng'abali ebisiyaga na biki ebyaddirira. Mukwano gwange ngenda kuba butereevu nkulekerako obutambi buno. Ngenda kusaba comment yo ate ogintereko wansi awo mu comment section. Subscribe nga gwata n'abateekako akadde oleme okubeera ng'ate missing out updates. Goodbye for now, toseetuka. Banange ndayiro okufuluma mu kizimbe kino emotoka naye tukuba singa be tuba twogera ku Pastor Kayanja nti yatusiyaga bichamu, omusajja yatusiyaga gwa wakana nti batusiyaga bali kusiyagira muganda wo omulenzi oba mutabani wo. Banange ono omusajja atusibyeko n'emisango wajirabe Daudi yakoze kye bayita allegations, simanya false allegations tumwa milioni 5 batukubyana essimu bulungi nnyo. Bannange omusajja n'atugamba zi proposal ntuzewakana ne tugana no bikola kakati wobeera ogamba nti proposals okuba baziwandiika handwriting yange era kijja kitya proposals okubeera mu mukono ogumu. Bannange baleke pulinga ggwanga ono omusajja asiba kuba n'emisango atera abasibe. Muwulirize ka audio kaneeno ompandike proposal ya buli muntu akuwandike proposal y'ekintu kye bw'oba osobola bazikuwe ozimpe oba usozi w'omuntu bw'owesiga agende propose ate yazi gundi agambye gundi yani omwana mubuziza proposal ya kigundi yani bana bagenze ne bagamba mu Dani Wizi musimanga ya tupika kino ekintu Dani Wizi atuyambako kutuuka ku bantu lwansonga nti yalina TikTok erika abantu abangi yatuyambyeko okusobola okuteekayo obubaka buno ensi ebutegeere. Naye wamulaye naye bamutaddeko mbune Dani Wizi mubayise mapengo simanga pita milioni musimanga pigisi banange mulekeraawo gavumenti kino kikakasa omusajja ono nti ki banange tusekiwalinge future ya yino banange tukora tukore na bisiyaga tuyimirye ffenna wamu
banani President Museveni tukola sebo tata tusaba tukumitinge tukubulire ensonga eno banange banaye tusaba banange minister banange mwena tubasaba mwebale nyaba Honorable Rose na Mayanja tuyambe tukwege twagala kulaba banange minister Anita Mongo speaker banange tukusaba odio tukusisinkane oli ensonga ya peno ulufiga tulabo sabula kubira ddala byogerereko ddala bali ebibyo yogera tebigena maso banange our president to be Jeno Keneru gaba muhozi bana tusaba oveyo Jeno sare teri banange tusaba mutuyambe kunsonga eno musajja ngatana tutta sigenda kwekiziganya na kibi nange sigenda kukiziganya na kibi wadde aba kintu saako banange byabulimba bana abantu basi byabana bamwe babasiyaze teri yatuguze kino kintu twogeza mazima teri yo yatuguze kale banange agama ntino batuguze bajja kusiyagira edobozi bayichi mapengo tata wakayimane wango nzize wano kulw'ensonga y'ekisiyaga omusajja yankwata nansiyaga ku mudumu gw'emmundu gwe bayita Pastor Kayanja era nsaba gavumenti banange tekyaliyo okubuuza kulala abaana bangi bavuddeyo nga bawa Obujulizi tibabasiyaga nekirekebwawo kityo banaye nsaba mukolo okunoonyereza banaye muveeyo abaana gye bakoma okubasiyaga ensi yaffe eggwawo amazima gennyini omwana n'agenda ku kanisa ng'agenze kulokoka ne baddeyo ne bamukwata ne bamusiyaga abaana bamu obubina babuyiza babumalawo nze bayichi mapengo gula bano bakintuusako ku mudumu gw'emmundu banange nkola public nkola minister Kabanda nkola Hasani baswalirwa banange nkola abantu mwenna abazadde muveeyo nkola ensi yonna banange nkola media mbakola banange muveeyo ono omusajja asiyaza abaana bamwe azinywa obubina bw'abaana bamwe abuyuzizza abaana abasudde eddalu abaana abatta banange muveeyo kinagwadde kino kinakomawa banaye muveeyo tulwanyise ekisiyaga tuveeyo tulwanyise ekisiyaga kino kikwatako abaana bamwe bafa babasiyagira ku mudumu gw'emmundu sigamba nno nti oba oyagala munnange naye olwa background family gye tuva munnange ne twesanga nga Pastor Kayanja atusiyaga Pastor Kayanja asiyaza abakirina asiyaza abasecurity eyo asiyaze bano abaliyonja kanisa abategeka obutebe badansa bonna talina kyasosola nawe unya kikula kyekyo banange muveeyo ebyo ebikolwa biyigiriza n'abaana bibayigiriza abaana basaba n'obutambi n'abawa ssente nga babikola era obutambi obumu mujja kubanga mubulaba abawa ssente mbu bakola obutambi abibayigiriza eyo mu gundi zaabwe banange muveeyo tubeegayiridde kekana kaseera tulwanyise ekisiyaga nze bayichi mapengo nasazeewo sigenda kwekiriranya na kibi ekiseera kyekino akaseera kekano kino ekikola tukimalewo mu ggwanga lyaffe ekyebisiyaga banange buli alina omwana we kumirako senta mujjeeyo buli alina omuweereza kumirako senta mujjeeyo ono tasosola oba oli musumba oba oli dansa oba oli buli kimu azina buzinyi banaye mujjeeyo abaana bammwe mbasaba mubajjeeyo gavumenti muveeyo abantu ba bulijjo muveeyo kino ekintu kikome ensonga endeese ya musumba Kayanja olunaku olwaleero nsazeewo nganze Devi nkulabise era ngambe ekigenda mu maaso eri ensi otuzinye otukutte otukoze byonna byoyagala osibye abaana obabuzizzaawo abamu oyina n'abasecurity bo ababusajja ababulijjo bewawa emmundu abajja ne bakwata abaana ne bakwatira ku gani point naye olunaku olwaleero mama Fiina bannange ne abatulaba ffenna BBS nalaba mu postinze NTV nalaba mu postinze bannange ensonga eno gye mwogerako yaddala era n'olwekyo mbadde mbeegayirira nnyo wakati wansi nga nsaba wansi bannange mama Fiina mutuyambe ensonga eno tulina buli kimu tulina obukakafu naye tuloopye buli wamu omusajja ensi yonna yagigula tubeegayiridde nnyo ddala n'abaana be bakwata nooza bukiripu mwabulaba nga babatwala baagala tutta wiiki ewedde ku lwokubiri batusindikira abasiri ayina abasecurity be yabawa n'emmundu simaba ne mu gavumenti kikirizibwa ekyo naye bannange tusabira ddala nnyo kanalaba ka vidiyo kano katambulize ddala we kanaatuukako tusaba buyambi tusaba mutasi si nze nzekka na bannaffe bangi abamu tebasobodde naye era ffe munaatuyita oba ne mutaatukubira tulina obukakafu bungi
nti omusajja ono azza akozesa abavubuka era nga muwulira odi ezimu abaana tulizita. Bannange mbeegayiridde nnyo era ngembadde ngagamba bannamawulire ba BBS, NTV, Salt TV, buli wamu bannange Top TV, naye tukusaba bambi buli omu atukwatireko atuyambe kuba tulina ebintu bingi, tulina obukakafu bungi obulaga naye tetulina muntu watuukirirako. Musumba Kayanja musiyazi era assa abaana bangi, abamu bagudde eddalu, abamu bafudde, abamu bababuziza buza. Mama Liga ntofaayo omwana ojja mulaba.